ensonga ezikwata ku biyiiye omuli ennyimba katemba n'ebirala zikutte wansi ne waggulu anti kiwaliriza akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga-Nsamba okusisinkana abakungu ba gavumenti awamu n'omubaka eyaleeta ennongooseza muteeka erifuga ebyobuyiiya. Ensisinkano eno ebaddewo era nga wano badde bakubaganya ebirowoozo ku ngeri ki etteeka lino lisaanidde okuba nga likolebwamu ennongoosereza era nga tekikosa gavumenti awamu n'abayimbi. Ensisinkano eno tekkiriziddwamu bannamawulire wabula nga yeetabiddwamu abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kuwandiika ebintu ekya Uganda Registration Services Bureau awamu n'omubaka kaleeta nnongoosereza zino si be bokka wabula n'akulira abazannyi b'akatemba awamu n'abayimbi abalala. Wano akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga-Nsamba waviiriddeyo n'alaga nga obwetaavu bwe buliwo okulaba nga gavumenti esobola okutuula wansi ne bakkanya n'abayimbi ku kyekisaanidde okubeera nga kiteekebwa mu nnongoosereza. Ye kaleeta nnongoosereza zino omubaka Kiyaga avuddeyo n'alaga nga ekyamuleetesa ennongoosereza zino kwe kulaba nga abayimbi basobola okufuna mu ntuuyo zaabwe. Twagala okukolaganira ewamu era tuvudde mu lukiiko luno nga leader of opposition saako ne group yaffe tukkiriza nti tugenda kukolaganira wamu ne different stakeholders okulaba nti etteeka lino tulikola mu bulamba bwalyo. Etteeka lino saalireeta for showbiz oba saalireeta bwannamunigina kugasanze. Ono agamba nti amakampuni mangi agafuna mu ntuuyo z'abayimbi wabula nga bo abayimbi saako ne bakazanyirizi balekeddwa mabega. Ngana okukolaganira ewamu nabo okulaba butya bwe tusobola okukola ku tteeka lino liyambe oyo omuyiiya era mbadde ne bannange bano ne tukkiriziganya ffenna obutateekawo olukongoolo olwo ne tukkiriza okukolaganira wamu ne Ministry ya Justice basically ne gavumenti tukole ku tteeka nga ffenna kuba ligenda kuyigaasa muyiiya entirely. Mu nsisinkano y'emu n'omuyimbi era munnamateeka Silver Kyagulanyi naye alaze nga enteekateeka eno oba esaanidde okubeera nga eteekebwawo mu nkola n'alaga nga waliwo amawanga agawerako agayina ennongoosereza mu mateeka agafuga ebiyiyiziddwa. Kuba mulabye abantu babadde batawaana nnyo nti bajja ne bamusaba miliyoni 3 ow'ebbaala omulala ne bamusaba 2 naye nga bibeera mu mbeera ya kuteesa. Naye twagala tubeere nti waliwo enkola nga bw'ogamba nti omusolo gugerekebwa nga omuntu amanya nti yes omusolo guno guteekeddwawo mu bulungi era nga gutegeera enfuna y'omuntu nti agenda okusolooza ate ye tafuna buzibu bwakola ki kuddamu ate kuteesa na kumukubirayo miggo. Then ekintu ekirala nti ensonga ezaffe eza corporate zirimu they're a bit complicated. Mu bufu bwe bumu n'omubaka wa Kakuuto Geoffrey Lutaya era nga naye muyimbi naye akonya ku nsonga zino ssaako n'obwetaavu ng'ontabadde yekka abadde yeeyungiddwako n'omutesitesi w'ebivvulu omubaka Yembasolo. Okusikiriza abantu ba stakeholders okuva mu bitongole ebyenjawulo okuba nti bajja bawulirize ebawadde ereesa amatu ate ekyaleeta abalala bangi so tulina essuubi nti egenda kutugasa nnyo n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Abantu abasinga obukulu y'engeri y'okufunamu kasente mu bintu ebikozesebwa abantu abayiiya. Ng'ensonga eriwo ye ya buyimba obwo owulira ng'okubya akasimu oli n'owulira akayimba k'omuyimbi nga kayimba. Ku siringi 10 gwe z'osasula gwe akawuliriza omuntu yakawandiika oba akayimba afunako siringi emu. Mu nsisinkano y'emu era ne Haddington Bujingo ng'ono yakulira bannakatemba naye alaze obwetaavu obw'ennongoosereza zino. Olaba bungi nnyo ku WhatsApp ku zi Facebook zammwe akantu kamu ne kaba nkalabiddwa abantu nga miliyoni 1 oba 2 mu weekend. Ffe naye kati ate bali aba batunze data telecoms bo ne bafuna nga biliyoni nga batunze data abantu miliyoni 2-3 balaba akantu kamu. Naye kati olina aba nga yafunye ssente naye ate gwakoze ebintu byakozesa okulaba data n'oba nga tofunye n'osigala ng'oli mwavu ate olina atwala biliyoni n'azijja ne mu nsi n'agenda. Kati bino tugezaako okulaba nga tukwasaganya tutereeze tubaye nti buli muntu yenna afuna mu bino nyanzi. Etteeka eririwo akadde kano eryagala okukolebwamu ennongoosereza lyakolebwa mu mwaka gwa 2006 wabula ninje buli kati abayimbi bagamba nti teribagasiza. Yise Kigongo kulwa Channel 44
oliggulo.